bwali bwange bizanya jjajja mbuke nkubira jambo sawa emu n'ekitundu jjajja bbayi tukomawo jjajja bbayi mama ebyana byattu ebyo byonna bitalina musango mama waabwe ali kuki omwana aluma mukazi taluma musajja ng'alimuwadde abaana be ng'alimuwadde ebyana bye yali agyesobolera ne bagenda mu mbuga y'amateeka ensonga embuga y'amateeka ekwasaganya akatabanguko mu maka emirundi ena ne batukubira essimu n'agaana okunona abaana bwogere n'omwana wammwe awa mukazi abaana aw'omukazi abaana n'alemera abaana mama kitalo eky'abaana battu yalyesse n'atatta abaana bato batyo mama tulajana nga abazza omusango tetwabeera n'abaana kussa musango mama sitwamanya nti ali batta Mukama akugumye omutima guma bannange obedda nnyinnyonnyola nze n'okuba nawubye obedda buli ajja nnyinnyonnyola obedda nzija nnyinnyonnyola guma mukwano guma alabika n'okwogera ayogera tawulira letwogera oli abadde yenna yalambadde wati wayinza okuyambamu ali mu ddwaliro akyali mu mikono gya poliisi balinze awone balyoke bamutwale wuuyo ndooza mulaba n'empinguze naye omwami yali yakola akatemba aleka tayagala bwagazi kwogera kubeera nga bamugjako information naye kyonna kyabala bajja kumusibulira ajja kwogera information ajja kuba agiwa tandika owere ennemba n'omusango gwe. Essaawa eno ndiko mu ddwaliro e Kyamulibwa era nga ndi ne taata w'abaana ku kitanda naye nti obuzibu tayogera batugambye yiwadde obutwa naye ng'ekikolwa kino batugambye yakikoze ekyokuba nga yatemudde abaana ebisinga mugenda kubeera mu bifuna batulabye jjajja w'abaana bano. Essaawa eno mu ddwaliro we tuli n'omulwadde ndiwo ne maama azaala omwami ateebereza okuba nti ye taata w'abaana naye nga ddala kituufu ye taata w'abaana ne mutoowe nga we mubalaba omulwadde y'ono amawere tukola ga bulimba so jjajja agenda kuba atubuulirako ebimu yazze ate okuzuula mutabani we tyali ku kitanda era embeera eno agyogerako atya kituufu ddala mutabani yeyassa abaana be oba nange simanyi kubanga nange bannonye kati ku makya nga ndi mu kyaki angenze okusoma ne baŋŋamba nti jangu olabe omwana ali ku ddwaliro e Kyamulibwa ku kitanda nange mbadde sikimanyi era nimbalidde wano. Mulabidde wano amawulire wagafunye otya maama? Nti bawa booda ze bwe batumye waliwo omwana azinanona nansanga ku kyaki naye ng'ebyogerezebwa bikakasa nti kituufu oba obuusabuusa? Buusabuusa buusabuusa simanyi nfa y'abaana abo ate simanyi kuba omwana yavudde gye yabadde ng'abaana be balamu nga naye mulamu. Bonna abaana basatu bono mutabani wo omuto ayogera ayasigaddewo kati ye bamusiibudde oba akyalimu mu ddwaliro muno? Simanyi sinabamulabako. Nendooza mama nga watuwadde information eyo omuvubuka ono ndowooza ye tumuleke tutumuggyako interview katugende ne maama ye kagenda kubeera mala katugende ate wabweru tulaba omukyalo ono poliisi gwe badde ejjako statement tube nga yetwogerezeganya naye tujja kubeera nga ate tubabuulira ebisinga ku ebyo. Tuli wanene e Kyamulibwa tulina jjajja w'omwana wabaana be baatemudde abasatu ababiri ne bafa
omu nasigala nga mulamu. Mama jjajja w'abaana agenda kubeera nga atuwako ku information ekirungi poliisi emaze omuggyako statement. So mama ng'olabye n'ekikangabwa kino nabye nakyo nnyabo kitalo nnyo ekyabazzukulu baffe. abazzukulu gwe obadde obeera nabo? Mbadde mbeera nabo nnyabo. Oli taata wa mulenzi oli mama wa muwala? Maama wa mulenzi. Maama wa mulenzi azaala abaana. Abaana bakubuzeeko ddi? Abaana yabatwala butwazi kubatwalako waabwe kitaawe sibeera naye. Gwobeera ludda wa? Kambulala. Ate taata w'abaana abadde abeera ludda wa? Oba abeera ludda wa? Abadde abeera Lwengo gye bayita Ekinoni. Amawulire wagalabye otya oba wagafunye otya? Amawulire gankubye ekikangabwa ky'amaanyi. Bwe waliwo yazze okumbuuzaako awo essaawa 12 ekawungeezi n'aŋŋamba waliwo abaana be batidde Lwannume. Ne sikifaako kuba olw'ensonga mukulu wange yamugamba agendako ewaka otwale abaana ewa jjajjaabwe. N'asimbula ewaka essaawa 1:30. Ne tumugamba tewaligenze kiro tuba ntufunire ppiki n'agamba sigenda temufunira ppiki wali ndabyewo ppiki nnyingi zijja kuntwala. N'asimbula n'agenda essaawa 1:30 n'agenda n'abaana. Tumugamba naye ekiro twaligenze kiro waligenze misana n'alema. Kakana ng'agenze n'abaana talina ssimu tetwawuliziganya nti oba atuuse oba tatuuse situbamanya wa ppiki yamutwala. Akawungeezi essaawa 12 wabaawo ajja okuŋŋamba nti waliwo abaana be batidde ku ssomero e Lwannume. Saakitutte nga nsonga bugenda okutya ku makya kuba abaana bankubira bulungi bbayi ne bansiibula nga bagenze balidde bulungi. Kati bugenda okutuuka olwaleero essaawa 4 nga bajja baŋŋamba nti bazzukulu bammwe baabasse. Kitaabwe ateekwa okuba nga ye yabasse enfa gye baafuddemu. Era mukulu wange ono gwe badde basoose okunona okujja ewange basanze tali yagenze ku kyaki. Ne bamunona ku kyaki nange nga nsigala miranga egy'amaanyi ennyawo. Ng'abaana battu be batuufu be batidde ddala be abaana babiri. Okakasa otya nti no taata w'abaana ye yasse abaana? Abantu badde baatugambye enfa gye baafuddemu nti baamutunze ekiti mu mutwe. Mukamwa ne kikka wansi ne kimwabya omutima. Kuba abadde alina obukakafu obulaga nti abaana abo waakiri okubatta. Abadde nga bigambo ki by'ajjayogera ku baana bano? Era nga bw'agamba nti abaana bagendera ewa maama waabwe waakiri okubatta. Era waakiri wabwe ennyumba gye babataddemu ogikumako omuliro naye nga tawaddeeyo baana. Tumugamba abaana waali balese ne babeera n'ennyaabwe baana bato tebalina musango. Ogambye maama abaana abeera Kinoni? Abeera Kinoni. Essaawa eno gy'ali? Yali nyabeera beddanyogerezeganyako naye kuba lwategedde. Bonna yabazaala abaana basatu? Ye baana be baana basatu yabazaala. Omulenzi Jolamu ye mukulu ne Tina Nabateregga oyo gwe yasse. Nekusembayo ekyo kifiina. Abirigo. Be baana basatu. Baana basatu. Tutuuseeko ku kitanda taata w'abaana ono gy'ali naye nga tayogera. Abasawo batugambye yeewadde obutwa. Olowooza kyavudde ku ky'okubeera nga yeewadde obutwa. Yabadde ayagala kugenda n'abaana be oba yadde alaba nga ebinaddirira maaso tebigenda kubeera birungi? Yabadde ayagala kugenda n'abaana be kuba abadde akyogera buli kadde. Ng'agamba waakiri okufa n'abaana bange naye nga sibawadde beewaabwe. Abeewaabwe balogo, nazaala we mulogo. Abaana balogo nga ne baganda be balogo nga y'ensonga gy'atuwa yokka. Ate nga naye abaana tumugamba tojja basobola baleke babeere n'ennyaabwe naye n'alema. Tugezaako nnyo tukubirira n'alema ng'alina obusungu bungi nnyo. Tumugamba kati yiye ekyokkola otulekere abaana ng'ogenda okole ki? Ogenda okole. Oba oluusi oyinza olowoozaamu nti taata w'abaana ono ekyamuttisizza abaana oluusi bubadde busobozi nga bw'atalina. Twali twakkiriza abaana okubeera nabo. Era twali twakkiriza ng'abaana tukkiriza ne muganda wange ono tugenda kulabirira abaana. Era nga tumugambye bw'obatwala kati enkya bakomyewo. Waliwo omukulu amukubidde essimu eruka yagenda akola emirimu ffe nga bw'atuweereza obuyambi tulabirire abaana. Era ng'abaana tugenda kubeera nabo. Ye maama. Era abaana babadde balabika bulungi kuba myezi yatugambye gibadde gigenda bugenzi mu 2 nga bajje kwani. Nga bajje ku maama waabwe. Bannaye mawulire si malungi. Malungi n'akamu kikangabwa ky'amaanyi nnyo. Kati omwami ono we bamujjanjaba n'awona. Nga tubajjanjaba. Bamubajjanjaba ne bawona.
Soko okwate. Kati lwaki era nnumeno omwami ono gy'abeera yewali kitaawe. Kati lwaki yakoze ekintu nga kino najje n'abaana ekambula ate n'abatta najja n'abasuula eno yadde ayagala basuula ku kijja kijja kubanga n'omukyala gw'abadde awangala naye gw'owulidde twogerako wano abadde wano ku muliraano yagamba nti era abaana abo waakiri okubatta naye nga sibawadde waabwe wa maama we oba si kyonza okwetta ku bintu bibiri era ng'atugamba njagala kwetta nga tumugamba ne mukulu wange ono bw'onetta abaana ojja kubalekawo n'omukazi ojja mmulekawo ky'olina okukola kukkakkana obusungu n'obukendeeza ne tulabirira abaana ne tukwasaganya abaana kuba alina amakulu be yatulekera kati okujja okutwala abaana abo ewaabwe waliwo omukulu nga mukulu wange ngamba omanyi nti mugambe bw'aba agenda n'oli omwana omulala amukole ki amutwale kati mu kulwala kuba nali nalwala nga mugamba simanyi oba sijjukira era sajjukiranga omwana amutegekanga ayambala sajjukira mugamba nti nono omwana alina bye yasooka otulekera emabega nga tannaleeta bano bali myaka 10-11 kati oyo era kyekyamuwonyeza kuba nti sajjukidde kitaawe kumukola ki kitaawe kumunona naye kumutwala kuba naye era yalikoze eki abaana bano abadde ateranga najja n'abano nabo bagwa mulundi gwe gwasoose awane waffe ekiseera kitono kyabadde amaze ng'aleese abaana era abadde tavangawo badde ennaku zibadde ennaku ezannya ng'aleese abaana abaana mpozi kati abaana emirambo bagitutte Masaka omuntu akyaliwo wano ekyamulibwa mu ddwaliro oba bamusiibudde ali Lukaya oba bituufu oba si bituufu naye azze okuŋŋamba kuba gye bamuleesewo wano n'afunako ku bujjanjabi mbadde mayina kati akyaliwo naye katusabe Mukama abagumye emitima n'omulwadde Omutemu ate tumusabire asuuka kangavure kuba si kirungi kuba mpuliddeko nti yazaalibwa omwana omu ebiseera ebisinga omuntu wazaalibwa omwana omu alina kukola nnyo oba alina kuzaala nnyo n'ayaza ekika abantu abasinga bwe bakola naye kati gw'ogamba nti wazaalibwa bw'omu ate n'osalawo n'abaana obatte at least yanditegereddewo n'agamba nazaalibwa bw'omu sigenda kuzaala tumugamba kasitafu otuleetedde abaana oba tolina kyolina kasita otuleetedde abaki kasita otuleetedde abazzukulu ffe tujja kubalabirira tubadde tutetenkanya mu bunaku n'akamu ne tukafunirayo abazungu nga n'obulala n'akalala tukayamba kalabe nga kasoma byakulya nga twetetenkanya naye nga tatukubira ssimu wadde n'akantu n'akamu nga takaweereza naye nga twamuvaako ng'agamba omukazi oyo atama omukazi oyo yajja kunzita ewaabwe baloko bajja kunzita ezitaliimu nga zaawa kati n'agamba nzikakkanye nnyina w'omwana tuwuliziganye maama tutulire ku mmeeza emu ajja alaba abaana be kati bwentuuse sijja kumalako ofe kirungi bw'oba okkiriza nga kivudde mu mutima gwe ajje tukkaanye bw'aba alina kaweereza nti ye waweereza omutwalo nange neefuna omutwalo abaana baffe bavaamu nti abadde agenda leero Lukaya era mukama we abaana kunkubira essimu yadde amulaganyisizza omutwalo okukola naye mutabani ono waba awonye gwe muli oyagala bamuwa ekibonerezo ki ekibonerezo kye mbadde njagala kumusibira ddala kuba ffe ffenna twabadde mu kutya eyo ntugamba obwana bwaffe ate kino ekituusewo nga tetukirabanga ddala kuba n'abaali kikoze kijja kubawa ekyokulabira kuba tekuzaalibwa obwomu si musango ffenna twazaalibwa omwomu naye twekolerera tekiba kikolimo kuba wazaalibwa omu kale maama katukomeko wano BBS wejja yeggwe mukadde naye gwe omanyi nti abaana abo bonna ba mukadde oyo abaana abo bonna b'oyo mukadde yabazaala bali bameka asooka muwala mulenzi maama w'abaana yo aliko walako atulabe essimu yeeno anti babadde baŋŋamba baagala kumanya baana kituufu wayinza okubaawo abalala abafudde osanga beebo nga bo kye baagala okutangaalamu wangi
abaana ba mukazi omwali wano abaana be kale abona atulaga nti ali mu mbeera mbi naye nga ffe tulaba alinga bulimbi yekwese mbwekwese butamumanya naye nga ye mutuufu embeera gyalimu si nnungi naye nga yatutya nnyo abaana kuba tuyabwerera abaana batuwateyanbaliko abaana yadde amaze okutuusa ewaba ate n'amala okuvayo ate n'abatira mu makubo nga amaze okuwajja ewaabwe kino ekikola kyeyakoze kibi naye yetaaga kufa obufu mulamu abitegeera katikati azeere bakamulanga mulamu alimanyi abaana balini basigalawo naye abimanyi ate agaana n'okwogera bye yakoze naye abimanyi yagenza okuddayo ng'amugambye ng'abatwalawanume weyagaite batwala jjajjayabatisiza nyina yagenza okuba omukyalo oyo wabeera amawo asolina busobozi bwalabirira ennyumba nkulu tono n'abateeka ewamunyumba enyumba ewamunyumba nnene nyumba ngazi kati bye bwe yabawujje n'abatwala nyina yagenza okutuukawo ewamunne bulijjo abasuze n'omwana oyo najuze badde ku kyaki olwaleero bamugambye nti akoze abaana be bisindika ku mawulire abamasimu bwe babiteereddeko naye yatavuddeko na basatu omu yasigaddeyo omukulu ajja yabeera ne jjajjaaba mama w'omwana mama w'abana abaana mumanyiko mama abaana abagenzi nabadde bali bakyagala nanga mama wabwe yagenda kweka batugambye mama wawe gyali lwakuba tanaba kujja muze wano Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7 abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya eddiini zonna tuzikkiririzaamu tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana tulina ebyokuzanyisa eri abato entambula weeri eri abayizi abava ewaka ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station okumanya ebisingawo kuba ku 0701 689 12 Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati